Okay. Tuli muna muri bakulembeze. Simisire. Kale wetukije onako olwalero weekend. Twafunye ifani y'omukyala Julie Mutesasira. Watu akava mu mbaga y'omwami Steve Mutesasira. Ate msaa yemu ne yali omukyala atusulya ebifaananyi ebyawawazizza nnyo social media nga Julie akisinga mukyala munne. Kanikirawo ensonga ya Julie Mutesasira ogenda mu bufumbo nga mu mawanga gaffe bitakkiriza muyinza kyogera oti nga abakulembeze. Ekikolwa ekyo tekiba kirungi because homosexuality ne Bible ekikondemninga bwe tutunula Sodom ne Gomora yayokyebwa olw'ekikolwa bwe kityo. Ate ne wane Uganda government yaffe tekkiriziganya na bisiyaga oba okitegeera naye ate kiri kifaananyi tetukiinako obukakafu. Ate ffe Julie Mutesasira tumumanyi muyimbi wa gospel w'amaanyi ekyo tetusobola kyerabira. Ayimbye ennyimba ezikomye ku mitima gy'abantu. She is a worshipper era abadde mukyala wa musumba. Musumba Mutesasira okusalawo okufuna omukyala omulala n'amukuba embaga ekyo kikolwa Bible tekola ki? Tekikiriza. Tekiriza mu divorce, tekiriza mu kwawukana okujjako nga omukutte bulambalamba ng'ali mu kikolwa eky'obwenzi oba mukitegeera tegezeko banyonyola. So ffenna tukimanyi nti amaka gabaamu entalo ebintu bye tutasobola kunnyonnyola. Tetumanyi lwaki Julie yakeera n'agenda, Mutesasira n'akeera n'asigala. Naye saagala ensi ekyerabire nti bano balina abaana Ezekiel ne Esther, abaana abali so talented, abaana bawangula East Africa Got Talent. Banange bano abaana bwe balaba bino ebintu ku social media bawulira batya? Bwe babiraba ku TV ne ku mawulire bawulira batya? Enkya bwe banaabeera ku billboard nga kampani yonna eranga abaana bano abantu bagenda balabira mu kifaananyi ki? So mbadde nsaba ensi esaasire oba okitegeera esaasire Julie esaasire Mutesasira kuba Bible egamba nti ffenna tuli boonoonyi. We've all fallen short of his glory. Era mmwe abatulaba teri kumwe ali mutuukirivu oba okitegeera. Kati yes bwe kiba nga kituufu tuba tuswadde era tuba tuswalidde ddala nnyo. Naye ekifaananyi ekyo okufuluma nze ekifaananyi nakiraba 3 years ago nali Norway ne bakindaga nga neŋŋamba maybe oli anoonya butuuze nga omanyi tubeere Bulaaya ng'oli wuni kerekere ate kerekere omwerabidde afande kerekere. Yes kerekere ali UK butuuze kisiyaga. Waliwo n'omuyimbi omuyango nanga mbaako kiwandiko ky'ompandikira ngoba wano ku bya butuuze ne mwaye ekiwandiko ekyo sisobola kola ki kiwandika. Bantu bangi wano ku bintu bya people power bafuniddeko obutuuze ebintu ebityo nti Gwanga Museveni ayagala batta Museveni abanoonya ne bafuna obutuuze just like that. Kati nze nali mmanyi nti maybe kiri mu ango bwetyo. So sijja kugamba nti nina nnyo obukakafu bw'aba nga waliwo omuntu alina ekifaananyi ekyokubiri oba ekyokusatu oba ekyokuna akituwe tukole ki? Naye nze Mr. President nze kyendiko kyeŋŋamba abatulaba. Yes. Nze obuzibu bwange buli ku musumba oba abasumba abaddamu ne bawasa nga tebatuwadde ensonga. Lwaki? Lwa nsonga Bishop Kiganda we yaddamu n'awasa yatuwa ensonga kyaki n'ekitegeera nti omukyala bamukwatidde. Nze obuzibu bwange oba musumbaani oba Stephen Mutesasira oba Bugingo baani bwe baddamu ne bawasa baveeyo kubanga ekkanisa emisingi gy'ekkanisa y'obulokole bagenda gyonoona. Abavubuka ababadde bagamba nti nno nyiwe mpasa mukyala wange saawakana naye bw'anaalaba musumba Stephen Mutesasira ye nga yawasizza tabawadde ensonga. Omuvubuka era naye ekyagenda kikola agambe kiri nnomo tusange bannyinaffe mu kyaki nga batandise bazanyirako omuvubuka awasa leero enkya n'amulekawo. Mbadde nsaba bakitaffe mu mwoyo we muba muwasa
mubeyo n'ensonga ate nga zaabwakabaka nga ziwagirwa ki bayibuli otherwise obulokole mugenda busuula kwegamba values zaabwo ffe twabeera wano nga tulina Apostle Alex Mitala nga newe wabanga toli virgin nga weeyonoona dda waddangayo n'okuba ebirayiro mu Glovimo nga wootuuka okuwasobola okufumbirwa bajja ne bakuwa ettaala ne kati omusumba yenna awasa n'amala n'agoba kitegeeza abavubuka bagenda kulabira okwo entisa ebaddewo egenda kukola ki yes kino kirekawa abantu kubanga buli muntu avayo kugera ku nsonga ya Julie mugifundinga nedda I'm not defending wetudda ku kya Julie nze nsoosa kya pastor mwami kale tulaba ebifaananyi bingi ebivuddeyo Julie yambala ng'omusajja empale zayambala z'abasajja engato zayambala z'abasajja all over social media naye buli bwetuukidde omuyimbi omulokole yenna ali mu church agifenyiga Julie Mutesaasira nikirekawo ensi ati nga kansooka enziremu nga tusoosa netuleka ekikolwa kya Julie lwaki tudifendinga naffe singa tutandika kujjayo ebizibu Julie byafunira mu bufumbo lwakuba tuli balokole tetujja byogera ne Julie abanyinaffe ba Florence Lukundo ba Julie baani bafuna ebizibu ne tusirika busirisi kubanga ffe babitugamba tuli baganda baabwe okitegedde lwaki badifendinga ekyokubiri kino Julie ekyokulaga katika tugambe singa kituufu nze kyempakanya singa kituufu nga yawasizza mukyala munne nga tukiraba eyo ensonga ngirekera Julie ne Katonda we Bible egamba omutuukirivu anaagwanga emirundi 7 watya Julie nga yakagwa 2 God is very funny atuukawo nga oli ku Julie ogamba agenda mu Geyena nga yamusonyiye dda n'ebibyenkana otegedde lwaki abaana Dani boosanga badifendinga Julie lwa nsonga abamu bamanyi obuzibu bwe yayitamu mu bufumbo nga tebaagala byogerako otegedde kyova olaba nti nno tukyali ku kyamusumba jjeyo ensonga eziwagira Bible zeewagira ezogamba nti nno ziyimiriddeko okudifuusinga otherwise ubakireka bati mujja kulaba abavubuka nga batandisa mungi nze ng'omukulembeze w'abayimbi ba gospel saba ekintu kimu nkoola abasumba nkoola abalokole bannange muwagira abayimbi ba gospel ebireeta bintu bino byonna okuhappeninga is frustration abantu balina ebintu bye bayitamu kakati mutumbire ebikulu byabwe muwagambe direct kambagambe abayimbi ba gospel bonna batandise okugenda okuyimbira mu bbaala lwa nsonga bwe babasaba ssente mu makanisa temuzibawa mugamba nti obusibuweereza naye nga gwoteekawo nnyo enjiri ogyogera nnyo ey'okuwaayo ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo okuwagira ekkanisa okukola ki let me tell you tubadde na Cindy yali mu kanisa mu worship team ku Palo Heaven ewa Pastor Gundi ewa Pastor Okumu voltage music ababaana balokole bavudde mu kanisa kuziza bafana ekyengera we mutawagire basumba basitaffe mmwe tumanyi wali abawagira naye mutawagire bayimbi ba gospel temubanenye bye bagenda kukola kati abaana beeyiiya ng'oggyeko Uganda banyiga wagenda e Bulaaya agamba nzirayo kukola ki lwaki olowooza bavampino bagenda ne bayimba Sweden ne bakomawo ng'ate talina hiti wa nsonga amanyi wanaakoma wajja genda wano mu bbaala akube afuneyo emitwalo 3 naye abayimbi ba gospel abasumba baffe mu makyaki g'abalokole muganye okukkiriza okuwagira abaana ba gospel muwagire abayimbi ba gospel ebyo bye mwekwasa nti no tebasaba simanyi tebagira bayibuli beekwasa nti abayimbi ba gospel tebasoma bayibuli tebakkiriza tebasiiba kakati gwa Yesu okati tose bapima gwa Yesu balekere Yesu ekigambwa mu defending ago passport za mugendere museze tumagala kwogera kityamu Julie kiyakoze no ngalo sikyogera tubagambye ekikolwa waba kituufu kyetuwakanya kikiyola kufanya bitwala social media nenyambala kati katika nkubuli eyuke kati gwe kankule Dani kati nina ko pastor no kati kankanyonyole bwenti nti olwale tulina abavubuka abalenzi abambala empale ezibakwata tulina abalenzi abambala abasiba enviiri tulina abalenzi abata kakati oli maybe tomboy tulina ekikola kye bayita tomboy ng'oli ye engoye z'abasajja zezikola ki tulina abantu nga perfume z'abasajja zayagala zezimunyumira yava wano ng'ayambala bulungi ate bulungi ki ate era we yali wano Julie yayambalanga casual we temulowooza nti wayinza obaayo n'ekirala w'otuukanga e Bulaaya tone kankubuulire bw'obanga togendangako mu America oba Canada oba Australia ya UK toyina moral authority kunenya baliyo nawe ojja mala tukayo olabe tebambalirayo gomesi tebambalirayo kanzu oli omuntu ali mu summertime ng'omugamba yambale gomesi that is 1 2 Dani kankudde munze nakatambula ensi 22 ono atambudde America yonna buli nakasonda akamanyi
we are not defending ekikolwa wabula kye tugamba kyekyaviridde omwana wo atandika okulya ku mulirwano n'okubba weebuuze Julie Mutesasira we yali wano ng'ayimba ekavumba tulina ejjejje tuzunga tukuba ebivulu abamu abasumba bamuvumirira nti yagwa muwagira abaana ba gospel nze nkubidde Julie amasimu tanabagakwata tanabaganukula era nja kweyongera omukubira amasimu until I get her njagala mpulire nga kiva mu kamwake nti munnange nze ndi muli wabiki wabisiyaga Chester nabakukkiriza ate ekyo kyesisuubira nti asobola nakikola okitegeera ate nawe olituuka ebulayo ojja kumanya okuba ebulayo funa obutuuze everyone most of the people lie ne wali bamukulembeze wa ggwanga wava wano agamba tetuwagira kulimba naye tukkirize nti waliwo embeera ekutuuka ne mukuŋŋaana awo ne mugamba bannaye mube bagezigezi ng'abaana b'emisota gamba Museveni yagoba mu nsi era nze ekintu kimu kye nsaba eggwanga ekkanisa y'amaanyi nnyo abaana ba gospel mmwe Dani lwakuba mumanyiiko Bugembe ne Livingstone no bakobi bakuba shebulaaya bani ba eribulamu abaana tubalina ba Joy Tendo ba segmento abaana bapya bazze ba Titus Kutesa ba Deepas Rhymes ba Dekrit ngawora bo wasachula ntakyatambula ku kamiliyoni eka abaana bazze bakalo kasita bani abavudde mu kanisa kasi wadira abaana bamuwana abavudde mu kanisa ne tukwakomyawe music Katonda wa ate kankubuli obulokole bugenda unakweyongera nnyo. Don't you think this is a test on Pentecostal marriages? Nolaba nti Judith Babirye, she has a failed marriage. Tulaba Julie Mutesasira still having the same failed marriage. Don't you think bonna bayimbi ba gospel? Don't you think nti abaana abalala abato ba future gospel musicians bagenda kukoppa bano be balabirako babafaanane oba n'okubasingako? Katudde mu perspective ya Bible namajukize ekintu kimu. Sitaani mugulu bamuyita nga Lucifer yali muyimbi wa amaanyi nnyo era ng'ayimba amaloboozi gonna naye bwe yamera amalala ne balemagana mu ggulu baamukasuka ku nsi oba okitegeera bwe baamukasuka ku nsi y'ensonga lwaki bw'otunulira secular music tuyita owaba Misiri w'amaanyi nnyo okusinga gospel reason being agikulembera ye yali akulembera abayimbi muki mu ggulu kakati reason lwaki alwanyisa nnyo abayimbi aba gospel is alaba nga balinga abatwala ekifo kye ye yali muyimbi alaba nga balinga bagala okutwala ekifo kye. That's the reason lwaki abalwanyisa mu bufumbo abalwanyisa mu finances abalwanyisa mu buli area yonna oba okitegeera naye nze nsaba eggwanga bannange tufeeyo ku baana bano ababiri Ezekiel ne Esther tubasabire tubasupporting mu season weti tuleme kuyitiriza nnyo kino ekintu kubanga bana abaana bannange simalina kumanya ne president abantu bajjukize bapasita baffe batandika okuwagira abayimbi ba gospel otherwise tukyafuna nnyo ebintu ebiringa bwe biti ekikolwa Julie kye yakoze ekikolwa kya Julie we kiba kituufu nga yakikoze tukivumirira ne sekuvumirira yenna because wana Uganda homosexuality oba okulya ebisiyaga government tekikiriza no kiisa mukamwa gundi tukoze bubyo kiisa mukamwa ate kakati okyuno ekyokubiri ne Bible yennyini tekikiriza y'ensonga lwaki Sodom ne Gomora Katonda yajiyiwako president kankubuulire nze nkoze ebibi bingi nga mbikola Katonda Katonda atudde mu ggulu eyo alinga sebamu bamuyita dictator sisobola kuddira Katonda munenya na kibi kyaviirako kusaanyawo bibuga bibiri ebirala twandinyumya ne twogera tugenze naye oŋŋamba okukola ekyo ekibi bw'aba yakikoze nga mazima yakikoze Julie kibi ekyo kibi era abalokole era ng'omukulembeze w'abayimbi ba gospel ekyo tetukiwagira nze ndekedde Julie ne Mukama Katonda we kubanga Bayibuli egamba nti omutuukirivu anaagwanga emirundi 7 kati katubuleke waba yakikoze ekyo nkirekedde Julie ne Mukama Katonda amagezi gemuwa koma weri Katonda kubanga it's not too late it is not too late kwa kakati labayo eyo family ina abaana that is one tuno wobaka tugambe ekituufu ate bayimbi b'amaanyi oba bazise the third one nti Julie simanyi abajja kuyita
kubanga bannange twandigumiikiriza ekirala naye tosobola kugumiikiriza kikolwa ekyo bw'aba kibanga kituufu naye nze era nzirayo ku kiri tubuuze obufumbo ono pasita we abadde bbaawe Mutesaasira eyawasizza embaga teyavudde tunnyonnyola nsonga lwaki yawasizza embaga ey'okubiri kitegeeza mugenda kwonoona abavubuka kati abavubuka bagenda kuwasanga bannyinaffe nga bwe babagoba ekkanisa ya kristo tekkiriza mu divorce tekkiriza mu kwawukana ekkanisa ya kristo egamba nti okujjako ng'omukwatidde mu kikolwa eky'obwenzi tosobola kuŋŋamba bishop Kiganda yavaayo n'atunnyonnyola nti nga bayibuli weegamba nti w'okwatira munno mu kikolwa ky'obwenzi awo musobola okukola ki n'agamba nandisonyiye mukyala wange naye maama sijja kugumiikiriza linako katano bishop Kiganda yagamba sijja kugumiikiriza mukwasi nga buli wentuna mukyala wange engeri gyeyamukola ki gyeyamu oba bitya ndowooza yalabamu nga mukwasa oli eyali amaleewa wakwatira ku mukyala omuganda wange ng'oba tokola ki togoba omusisi wange yali amaleewa musajja n'alaba nti singa yali ndowooza wisdom ono asiba ku pizza kale ye yatuwa eki ensonga naye tukyagumiikiriza musumba bugingo tukyamugumiikiriza ebibye tebinnyonnyolekeka kakati ate musumba Mutesaasira yazze talina reason gy'atuwa ekyo tukivumirira nti wadde jjuli kiri kyatete tukiyisa mu kamwe ekya jjuli bw'aba yakikoze naye nammwe abasumba abamu abatandise okuwasa nga we mugoba mutuyambe bannange tetulina ngeri gye tugenda kukinnyonnyolamu n'abaana be tuzadde tuli mu kwegomba byonna bifu lwansonga musumba Mutesaasira Stephen yandisoose najja n'atugamba nti bannange okusinziira bayibuli kyegamba kino ne kino ne kino divorcinze ne tugenda ne twebuuza ku basajja ba Katonda nti ono byayogera kibituufu naye w'ogamba Stephen Mutesaasira nti wagobye n'owasa n'osirika tolina kyotugamba musumba bugingo osirize tolina kyotugamba Mutesaasira lwaki ebifaananyi ebya Juli byavudde ebyo ebifaananyi twabiraba emyaka 3 mabega ng'ate ffe tumanyi nti munnange muganda waffe maybe bwe yatuuka e Canada obufumbo nga bulemye wano e Kampala maybe anoonya ki anoonya butuuze ng'omuntu omulala ki yenna bwe yandikoze bantu bangi bagenda Bulaaya ne bagamba ffe Museveni ayagala tutta ffe tuli ba people power ffe kiki ne bafuna obutuuze oba okitegeera mu ngeri eryawo bwekyo naye ate tetukisupportinga nakyo kulimba naye ate kati kankubulire UK njagala bannange mutegeere nze nalabako abantu abamu nga bakuŋŋanyiza bannayuganda sijja boogera n'agamba bannaye tuli wano tugenda kumala ennaku 3 nga tusaba tusiiba nga twenenyeza Mukama kuba ffenna nga twafuna obutuuze twalimba bino kya bulijjo bannayuganda balimba asobola n'okulimba ne mwewasa ne mwekuba embaga ne mukola ki ne mwewasa ekirala ensi erina okujjukira kintu kimu nze ng'omukulembeze wa gospel Juli Mutesaasira muyimbi w'amaanyi ayimbye ennyimba zikomye ku mitima gy'abantu ekyo saagala mukyerabire alina abaana bano ababiri Esther ne Ezekiel bawangula juzi East Africa Got Talent baana simanyiyo baana bayimba basinga mbasaba ekintu kimu bano abaana tubayambe abaana bano tubasupportinge bino ebintu gye bikoma okola bwe biti mawulire social media bikosa bano abaana enkya bano abaana bwe banabateeka ku billboard ensi ejja kusonga engalo egambe abaana abo ebintu bwe bityo bannange mutusaasire kati yo omunenya ki Stephen Mutesaasira okuwasa ng'ate n'oli yakola bannaye pulezidenti w'olugambo ulira kana akantu ng'ojjako zinako ekya Bayibuli kijja musumbuwa tuyimiriddewo ng'abavubuka twegomba obufumbo bw'empeta waaba kitaffe mwoyo pastor bishop doctor bikoze bitya atuusizza n'awasa omukazi omulanga atatubuulidde reason kitegeeza aba ataddewo pulezidenti embi buli muvubuka agenda kujjaza nyina ku bannyinaffe nga waawasa waaleka omusingi gw'ekkanisa entukuvu guba emisingi ekkanisa y'abalokole kweyimiridde linako pulezidenti mugenda kubanga mugwonoona
inze nzikiriza omuntu asobola okujja n'akola divorce ng'aleese ensonga Bible zeekola ki zekkiriza ze kye munenyako Musumba Stephen nti we yawasizza ensuusuuti ye yagenze mu honeymoon talina gwagambye kati kitegeeza kati omuvubuka yalabye ekyo naye ajja kugamba olaba musayisa eruwa nsonga ki eruwa ani akulimbye abantu myaka 8 girwa Musumba Stephen tagenda nko Amerika sijasibe Bulaya sijasiba banaye kambabuulire Mutesasira Julie naye ayina ebizibu yali agumidde mu bufumbo bwe tutajja kwogera. Mwami Segu yanze kati kankunyonyole kino. Obufumbo bwonna ne buba bwa kabaka ne buba bwa president ne buba bwa minister oba oli omwavu ali wansi bonna bulimu okutabuka okuyombagana bintu webityo. Naye ate bonna sinti bali mawulire oba nti bavuddeyo kati kino olwokuba nti bano bamaanyi nti bali popular nti Stephen Mutesasira Julie Mutesasira kati ensi yonna ekola ki naye abantu bangi abatulaba essaawa zino nga balina hardships mu bufumbo bwabwe naye ate tebabuvuddeemu tebawukanye tebadifosinze kugamba basonyiganye bakumaganye babadde together bintu bwebityo. President ine ekintu kyenjagala okugamba abano bonna abatulaba ku mativi gaabwe wano nti kubira omulanga government yange abaana bangi nnyo bagenze Bulaya ne bakola bibakola okusigala eyo kubanga wano kitokota nakyo kirowoozeemu kati kerekere kweyiya tulowoozeemu n'ensonga eyo tulongooseemu kubanga abaana beeyiya kitegereka oba nkijje bulungi abaana beeyiya tulongooseemu goloza lwaki abanyarwanda bagenda Bulaya bo tebeeyiya ebyo naye osanga bannayuganda n'ogenda mu South Africa beeyiya ogenda wa beeyiya kusigala eyo. Ate n'ekirala mamizegwezo kukikwate kuba bano bakikutte gutona bakikwata yogera kati ate n'ekirala nze nsaba basumba nsaba abalokole beyongera okuwagira abayimbi ba gospel ekintu kino kibatwala e Bulaya ne balemerayo ne bagenda e Bulaya ne bapanga okufuna obutuuze ebintu bwebityo kubanga temubawagira they are looking for greener pastures feno tugano bawagira. That is why nze nga President Lanek na golokoka nengamba nedda tulina okusupporting abayimbi baffe bevuge mamotoka malungi bambale bulungi balye bulungi basule bulungi wabyogera bagamba ovudde mu geyeena ono we yayogera abayimbi ba gospel otandika obba supportinga tutandika obba wa sente nakibagamba ono aleeta bya sitaani naye nga abasumba baffe babasaba ekibu eky'ekkumi n'ekiweebwayo n'okuzimba ekkanisa simanyi kugula butebe nsigo yakwagala nsigo ya musumba nsigo ya biki nsigo y'abaana ba musumba bo tebassa mukono mbegayiridde basitaffe mwoyo tutandika okuwagira abayimbi ba gospel ne sente tuyina abayimbi okutandika ku Sindi Juliana Kanyomozi Victoria Music Zizabafana mmenye byebani bonna abona bayitalo bonna babadde mu kanisa nga bayimba nyimba za dini balokole naye lwakubanga sente temuwagira abayimbi ba gospel era mujja balabanga bagenze batandise okuba music omula mutandika okuwagira abayimbi ba gospel yomogera mwina abasumba bigobereza nti gundi ne gundi no waliwo abamu abo si bonna kati Musumba Jackson wuno abeereddewo abayimbi ba gospel yasooka obbawa tiketi ogendemu gye bali ati kati Uganda ina abasumba 10,000 ati kugambye ogera bingi ulira temutya no I think ati cha nawe ndaba kale yogera yo adindako twabaga nze nagamba Musumba Kayanja wagira abayimbi Musumba Serwada wagira abayimbi Musumba Namutebi wisdom ndeka abasajja katubagambe Musumba Serwada oyina TV ne radio wagira abayimbi anti agamba yabawa platform ulira akana Musumba Kayanja wagira abayimbi ba gospel oyawagire Musumba Namutebi wagira abayimbi ba gospel wagira abayimbi ba gospel Pastor Jackson webale kuwagira nya abayimbi ba gospel Jackson atulisiza mu covid yeba nanga tu supporting dedala so tukola abasumba bonna ba umbrellas zonna tuina enough baka tuina amanya abayimbi basatu ba supporting atayina yo balala banani ani nani we again kule Vixon Bugembe no nagatako tuina but they were from our region